Yogedde twasazeeko Fort Portal era tiimu eri ku street ya Fort Portal awo wenyini we musinzira namwe abantu mwena abali emabega wa Faluku mbatumiddeko mwebale okubanga mwagadde nnyo Salt Media ate okubanga muyimiridde awo nga screen ebali mu maaso mugenda maaso n'okubanga mweraba naye nga naffe tuli eno e Buhinga Stadium wenyina wagenda okuba oba okusaba oba kyonna ky'onooyita kubanga abantu banoonyeza erinnya ettuufu lye bayinza okuyita event eno libabuze naye ngo ekituufu kiri nti eno kuluse oyinza okwebuuza oba olukuŋŋaana lwanca olukuŋŋaana lubulaako just ssaawa busaawa si lwanca wabula lunaku lwakutaano naye ate mu kisaawe wano abantu weebali nnyo balabira ddala kigenda mu maaso stage teekana yawedde amataala gawedde sound bamaze dde okubanga batestinga nze bwentyo bwe ndaba naye okusinziira ku manager agamba nti ate bingi ebikyagenda mu maaso bigenda okubanga bikolebwa abantu bano be mulaba emabega wange bo tebalinze lunaku lwanca tebalinze lunaku lwakutaano bagambye kababeere wano obwedda bali wano ng'emisingi gibadde live era nga abasumba ab'omu Fort Portal abasumba b'omu Fort Portal nga bali wamu n'omusumba Aloysius Bujingo emisingi mugirabye bagikoledde wano live ku kituuti ne bwe balaba wali ku TV nga balaba eno ekiri ku kituuti ne bagamba katugendeyo era bwe bazze omusumba n'agamba kamba sabire esaale yasoose era abantu bano bemulaba bafunye omukisa ogwasoose esaale yasoose okusabira omusumba Aloysius Bujingo yasoose ne bano bonna bemulaba yensonga lwaki tugambye olunaku lwaleero katubayo n'omukisa bogereko ku TV bakunge banaabwe batuwulire n'omukisa guno bagenda kubanga bagutwala batya nsooka musombereko eno nga bwembalaga ndowooza mulaba ekigenda mu maaso stage abacu Vibes Media bakikozeeko era nga omukisa mugulaba kati kanjogere kuno abantu bano mpolampola then mukunga abantu bamwe mutubuulire okulaba ku musumba Aloysius Bujingo nga mwabasoose n'abasabira muwulira mutya kansooke naawe amanya go ssebo amanya nedowooza bamutati n'omujuni Jonathan mbadde wano e Fort Portal nga nkola nviira ekyenjojo waza olutolo yesebo ebibaza olutolo kyali niwe mbe hano mu Fort Portal ntwire ni ha redio nimpuliriza omusumba Aloysius Bujingo naraganiza naja kwijja hano mu lukungaana Fort Portal so naweke mbere nda screen betu mazina ga mpaka nyine kweka ikorwa kikekiriyo abantu bayite tuite mbangu abantu mwena muje Buhinga Stadium mwija Buhinga Stadium tweyanze ego omusajja ebigambo bimubuze TV omukulu oli mukulaba buteleva amawulire omusajja ono alina app alabira ddala ekigenda mu maaso ate nga bweyeraba bweyewuliriza omukulu okikola otya amanya go bakuyita amabala gaawe ambala gange nnyo Kalenzi Patrick nkozesa muno Kalenzi Snacks tambuza obusnacks bwange mu town around Fort Portal so nsemerirwe muno kulola Bujingo Pastor Bujingo izera hanu mu kibuga kya Fort Portal kandi twena katuhindura mindset change so embere itwarabamu na sasa ngo kweli so na hanu tuliba boda na abasigazi bona hanu so tusemerirwe muno kulola nawo ntumuroraho kandi naito natuhindoraho itekereza yaitu nyona nimbete nyona abantu aba around Fort Portal abali chienjojo aba around this region yona aba kasese abakijora abaharubao na benkuruga abukabya abagwe bona bakurire bona bampule mwena mwije Buhinga wanu yanziza omukulu soka gwe nga tona bakutubuulira njagala omuntu atulaba ku Soul TV kati nawe ofuse presenter soka omunnyonnyole kiki kyolaba wano ekiriwo saawa zino tugende soka n'amanya amabara Nyamugisa James semerirwe muno kweka hanu ompuliye pastor hanu iruka bwangu navuga akapikipiki na kapakinga naija kandi semerirwe muno kufuna omugiso gw'okubanza sasa ndora batekanize mzindaro byona birhano bitara abantu libingi nimbeti nywena mwije tuyanzege omukulu Yesu yebazibe amabala gawo sebo Peter Mugabe Robert yes oli otyo okuba nti olabyeko ku musumba Aloysius Bujingo atuuse wano ate n'ofuna ne ku mukisa omubiri ebiri ogusoose nange nze mpulira essanyu ly'amaanyi lwakuba mbadde mugoberera nnyo ku radio naye ne nkusanya ne TV nyina onye ku TV then ne ku simu nyina app era kinsanyusiza nnyo obusoose lwakuba mbadde ngamba nga mutuukako nankwata wakiko mu ngalo era nakituukiriza Katonda mwebaza nsanyusa nnyo
kwa ndaba sinjo nakirikiria ndaba stage yona bagisetinze badde sikisuubira nakoma kiraba wano nga musumba kayanja ze wano ne kati kino sinsansiza nnyo ku myaka eyo yonna era kiyambye n'abaana kati abakuze nakuzina abaakakulaba nasino tubalaba ku kitunga kino ne kati badde batandika okola bivulu ng'abayimbi bazze ne kati ekirungi tuzze kusinza mukama n'ekintu kye tubadde tulaba mu bayimbi abalala bazze abantu bayite mbikira abantu bonna abewaffe mu kyalo emukubo ab'enyabukala ab'ebbooma ab'ekagote anaabo bonna abali around Fort Portal municipality n'ewalala eyo bayita bonna mujje wano ku Lwokutaano omusumba Bujingo wali kiriya namulabya ali live era munnange essanyu lyakunzita busi. Tuyanze just abantu babiri bokka then tugenda kubanga tukomawo naye omukulu amanya gosebo amazina ganja nimanyeta Muchunguzi Pakrasi. Muchunguzi oli wankahi iraho misho kano eshereka oli wankahi ninzalirwa chenjo jo bito mbire ndi mbara ati kona abandi aho nahora bagamba ati Fort Portal aliyo mushomo na sharumu nanye naje kunu ya mbere yo kachenka wiki singibiri then mushomo nagushanga so wargamba ariwe just nyishira munyamwazo abantu bambara banzo bete n'abachenjo jo bona bete mbwena abantu bambara mwena himuri mwena nimbatangira kumurabe muri yoko munimuhura mushomogu mwebasa kwishanye mweterane nitwe ko kunanye nija nanye ngeterana n'abakunu ya Fort Portal ni manyoto mushomoni ngushoma ngwena ngumale webale muno omukuru kansembe niwe banzo yira abane tutagaruka ntugamba amazina ga amabara gange ni Nyentambi Joseph yonse merirwe muno mpikira kizaniro buhinga hano ekintu kuno ntani nkihura no babare kiro kimu bibira TV ni ndora sigere kiro kimu bibiri bitkiro kinu na inuka nagamba ntakataire nimbanza kukorora kizaniro kiye kinyakuru bito mpikira kizaniro ni ndora numize kikiorora obonkorora kizaniro ebintu binyakuru ni ndora ebintu bingi muno ekinkanta karora gabuhinga hati ni nkirora kintu kyamani muno niyo ni makorora hative sazino ekinkorora kyamani nkoko nkorora kyamani nintekereza abantu bona barija baija kutwara omugisa ogundora ha TV kusaba na buli kimu kiyo nantu baija kusumururu hawakuba na sazino hando kubaliza isara tumaziri gifuna ya Pastor Bujinga tsindikire tobere nawo tweyanzege atulaba ku So TV stage nroza mugiraba emizindalo mugiraba amatala mugalaba embera yonna yawedde so abantu mwena abatulaba anja bategeza nti ekintu enteekateeka zonna zawedde okulunaku lugenda kubeera lunaku lwakutaano okuyingira kwa bwerere mujje tusabe Katonda atuwonye jogo njagala mbaze wa Faluku abali awo ku stage awo wenyini ku street awo mwena mbatumiddeko kambazeeyo ate tugende maaso n'enteekateeka tugenda kubanga tukomawo okulunaku lugenda kubeera lunaku lwakutaano okuyingira kwa bwerere mujje tusabe Katonda atuwonye jogo njagala mbaze wa Faluku abali awo ku stage awo wenyini ku street awo mwena mbatumiddeko kambazeeyo ate tugende